Patrick walahi nkubuza kunyo. Good morning, gena mazo. Good morning SPD, good morning Jennifer Fulufiga, good morning omulabi waffe owa Asot TV. Twagala okwebaza Katonda kubanga tugenda kuweza emyaka 10 nga 3 Novemba nga tuli ku mayengo g'empuliziganya kubanga ffe munnyo ate buli wetulunga gunoga. Olunaku olwayo tugulungidde wano mu bagoba ba taxi, bakulembeze ba taxi wano mu kibuga Mukono. Bano bali mu kusattira ate olwamu ku bannaawe ssentebe wa taxi mu bitundu ebyo eby'eggoma Majidu Muwanga ate okubasinza amagezi. Gavumenti yabawa ssente ez'emyogga obukadde 3 ne bagula taxi. Kyokka eno munnaabwe yagibayisa ku lutalaba era okukakana eyo baagisisse mu bitundu by'ebusiika by'ebukesa nga yagibbamu buli kimu era mu kiseera kino ekuumibwa ku poliisi e Mukono. Taxi eno eri namba UBB 499Q. Yagenza okutuuka nga teri mu buloka, teri mu ingini, emito gyonna nga bogirabako embeera mbi. Bano bali mu katu kubanga zino ensimbi ez'emyogga zaakuzaayo. Ate nga babawa ensimbi zino nga zirina okuva mu taxi eno bazizzeeyo. Abakulembeze abateeka emikono okugyayo ssente bali mbweraliikirivu. Ndina abamu ku bakulembeze abatula ku lukiiko luno olwa SACCO ate nga be bamu ba members ab'e SACCO eno. Ndi ne mukulu Meddi Lubega nga bagenda kutunyonyola ku mbeera eno eriwo. Ki kyebazaako ye munnaye bamugamba ebya taxi eno n'ensimbi abagamba ki? Mukama wange oli butereevu. Neyanzeege amanya Lubega Meddi ndi kakiiko akasaka eyo nga audit secretary audit and supervisory nze ali mu kifo ekyo kakiiko ako mu SACCO. Mpozi twebaza president wakola ogugo n'otuwa ssente miliyoni 3 okwekulaakulanya nga bannataxi. Twasiima twazajja naye mu kujja ssente ezo chairman waffe yali chairman waffe mu biseera ebyo era eriko yes owa SACCO. Ssente ezo yazikukumba yekka n'azitwala ne bagula taxi. Twamala ogula taxi ekifo kukola taxi yagezza bwomu era mu kugitwala taxi eyo yakola okuva 21 paka nakati ffe tetulabanga yadde ku 10 abaali mu SACCO yaffe wansi be twali tulina okuwa ssente ogenda okuwola n'okwekulaakulanya teri yafuna yadde 10. So ne tubeeraawo ffe twali kakiiko n'atusuula kwegamba ne tubeera nga tetulina update yonna okuva gyali n'emmotoka. Atutunulira ensambi zino zaakuzaayo. Mugenda kukola mutya ate nga muli bamemba ku lukiiko olwo ate nga mwasalinawo okugyayo ssente zino tebabakwate? Ssente tukimanyi bulungi zaakuzaayo n'okuwa bannaffe okufunamu. Era chairman twamuwaabira ng'akakiiko twafunamu abantu ne tugamba tugenda ku poliisi ne tumuwaabira. Bwe twamuwaabira ne bamukwata poliisi. Baamala omukwata najja n'atandika okuyita mu bantu. Nawulira kubanga emisango giri mu kkooti saagala gyogerako nnyo. Yes. Kakati naye nawulira ayina yayita mu bantu emikono nange bangira nga sitegedde ne banteesaako omukono nali mpapa. Naye nawulira tosooka kusooka ku biwandiiko byeteeka kwa mukono. No. Bayita meeting. Mu kuyita meeting ne nga bali batusaba waliwo minutes ze twakola ennaku z'omwezi nga 2 omwezi ogwokusatu 2024 guno gwennyini ng'emmotoka eyo tugijja mu mikono kubanga yasooka n'agitwala n'akomawo okutubuzaabuza ne tumugamba nti kati emmotoka teri mu mikono gyo. Emmotoka tulonze akakiiko ke kagenda ogikulembera n'ogifuga n'okuŋŋanya ssente zaayo. Kaakati akakiiko ako ennaku z'omwezi nga 2 omwezi ogwokusatu 2024 ne tukola resolution ng'emmotoka teri mikono gya chairman tulina ogiwa akakiiko. Chairman bwe yavaawo nga tulonze n'agenda ogivuga nga tulonze n'abagenda okuŋŋanya ssente zaayo. Chairman yagibbira mu kkubo n'adduka nayo. Taxi mu kiseera nyine liruddawo. Taxi essaawa zino eri ku poliisi naye nga tekyali taxi even tekyali motoka
kiri awo kiwowongole. Okay. Ngenda kusabako control room egenda twaga ku taxi eyo ku bifaananyi ebya taxi engeri embeera gyerimu. Kanjogereko ne mukama wange natubuulire ono ye vice chairperson ow'abagaba ba taxi Mukono municipal batubuulire ensonga zino aba taxi bo banaakomyawa kubanga buli kaseera okwenyaga nga kususse mu kitundu eno. Pozi mbalamusize bali mu studio amanyega nze gaidisani vice chairman Mukono municipality. So kutwaliza ona asaba minister Kasola Lwanga Aluna Kasolo Lwanga akulya sereza myoga ajambe Mukono embeera gyerimu akattu Mukono yagala buyambi kusinzira ku mbeera eri Mukono. Abantu badde basevinga akasente konna nako kabula twasevinga tuteeka sente ku akawunti ndikukuteekako ziri sente milioni 3 pesa zatuwa zonna zabulira okwo bazitutwalako tusaba buyambi. Ani yali avunaanyizibwa ku nsimbi ezo ng'oggyeko chairperson akakiiko kabeera kanene? Kaliko abantu 5 kwaliko Omuwanika Kitenda Majidu ne bannaabwe bajjayo sente ne bagula ne taxi eyo ne sente zagigwa zinte twazimanya mu muwendo gwazo baga milioni 3 aga milioni 22 kwega byonna byafa ku ntandikwa yabyo. Tusaba buyambi kutuddukira tenga tufuna obwenkanya. Bano bebamu kubadde batereka mu ssako era bebamu kubadde mukama wange katunojja gwe tubuulireko akasente kali luddawa oyinza okwaga wayitayo ogwenda ofuna akako. Tebatuwe amanya ga bambita Amiru Hassan nvi asinzira Mukono wantu ni ku stage akasente famu tutwafunirako dda naye nga abamu batujjako sente zaffe okuwandiisa ekibiina ekyo batujjako bameme emitwalo 2 kubanza alina ekibiina ebiseera bali kina United Brotherhood nga batwegattidde wamu ku sente ezo ne batuzako sente uyo ku kaaso n'akasente kaffe batuumira ddala ate abatubadde abeekwekeramu NRM Minisita Kasolo tebakwatibwako muli bamajidu bonna n'abamu kale muze tusaba gy'otuyambye Mukono ewaffe sigandeze Amiri. Yes, mzee. Akakugo wayo nga tumaliriza akako wayo kenkana wa era wano ku taxi okola ngani? Taxi nkola nga wabyampisa ku stage y'embale wantu stage. Ebiseera ebyo twagulanga batugamba ngo gula emigabo nzijukira nagula emigabo gyali 3 sente meka mitwalo 2 mitwalo 6 ndani okusavinga nga ne twa savinga n'emigabo zona batutwalira mu tunajja tufunako moka yagenda tugira babulabi tujuulira buulizi naye mukulu Majidu yali mabega w'ekino ekyo naye takwatwako ensonga twaga mukulu Kasola tuyambe mu nsonga. Ensonga za taxi zifuuse namulanda bw'otunuulira abantu okulaze eggule lyabadde erugazi era endoyito za taxi be bantu abagira abagamba nti ba NRM nga tebakwatibwako ate bwe ndaba n'ensonga wano eri wano nsuubira nti presidential advisor ensonga neetaaga okutunulamu naddala mulimu guno ogwa taxi nti abantu abamu abagamba nti balina abanene mbu mu NRM ate be basinze okaya bannaabwe mulimu guno ogwa taxi bwekitunulira wano ekiri Mukono ate y'ensonga eri erugazi nga bwe twakulaga amawulire gaffe. Tugenda kulondoola ensonga eno buli sayidi nayo tugifune tuwulire sayidi yaayo tulabe ebinaggwera. Kankoma mu studio omwami Charles James Senkobuge ate ne Jennifer Fulfiga.